naye tubasabira mu ggwanga lino nga mutudde obuwanguzi bwaffe nammwe obulamu bwammwe bugenda kaluba obulamu bwammwe nammwe bulina okukaluba tulina okumekenga sure nti nammwe obulamu bwammwe bukaluba temugenda kuddayo mubbe eggwanga mwe musigale nga mulya ku musimbi gwe babawa okukola vulugu. Nze njagala kwebaza ab'Nakaseke bampadde akalulu kange Salimu Sale ye yazze mu maka g'omusajja gwayita Ssengonzi wano Nakaseke n'ayita ab'akakiiko k'okulonda ne balangiriramu bakandideeti b'NRM nawangudde ebitundu 85 ku 100. Zino eno ye tale sheet y'akakiiko k'ebyokulonda gye yakoze ne fotokopi yaayo ebiriko kuno byanjawulo nnyo n'ebiri ku diala form zizonna mb'obwedda babagamba mufiidingemu mu kompyuta nga bateekako n'ebintu bye batalinaako diala form. So twagala kusaba wakyaliwo omugaso gw'okulonda bannayuganda kubanga n'obufonga bino bye twalisuubidde tetusobola okuweebwa omukisa ne tulonda abakulembeze baffe batugambye mbu Museveni ne famire ye abawamba Uganda kati bagenda ba-identifyinga ebifo bino byonna babyetaaga naddala eno ffe abali mu katokolibe gye baagala okutwalayo. Definitely buli omu akimanyi nti eno yonna Salimu Sale ayagala kweddizaayo mu Nakaseke kemaanyi ke mwalabye ge yakozesezza naye gwe ssebo gye onzibeko obuwanguzi bwange abantu beewaffe bwe batuwadde ng'olina buli kimu naye ng'okusula okukuta otunula nti ssebo Salimu Sale ekifo kya lutamaguzi kyekikuluma ne famire yo kubanga ene waffe yonna mwagala kweddizaayo wasinga mututteyo. Ano kiri eri abantu baffe mu Buganda ne Uganda abasajja bano balina mission mpanvu bayinza okutunula ebyobulu naye n'obulamu bwaffe kati ffe tutya okutuwa obutwa n'amasasi kubanga abasajja bataamye bw'ojja otya abantu ne balonda omukulembeze waabwe ate n'ojja ssebo gwe mb'olina amaanyi mbubalina amaanyi mb'olangiriremu ababo nekigende ku likodi nti Salimu Sale ne Museveni mwajja eno ewaffe ne muleka miliyoni y'abantu ng'efudde lwakubba bululu liri musajja gwe walize n'obba obululu bwa lutamaguzi abakakiiko k'ebyokulonda obwedda beetala n'obayita okubawa directive n'obagamba you can eliminate them ne bakomawo ne balangirira vulugu waabwe yenna era nabo bakimanyi ate nabo tubagamba mu Uganda gye tulimu nammwe tojja kukeera nki otubbeko obuwanguzi oddemu oyineyine mu Uganda. Gwe wakakiiko k'okulonda ne ttiimu y'abannammwe mwenna kuba mwogera olulimi lumu be muzze musindika mu bitundu byaffe temujja kukeera nkya mutubbengako obuwanguzi bw'abantu muddemu muyineyine mu Uganda ekyo tekijja kubaawo. Owakakiiko k'okulonda ssebo senior fraudster byabakama ne ttiimu y'abanodizi fraudsters bonna bwe mwatadde n'okukola bino byonna vulugu yenna n'omwana omuto gwalaba mwe mulowooza mugenda kuddamu okuyinaayina mu Uganda. Katubasabire katusabe naye abantu baffe ab'Nakaseke saagala mwekwase mwampadde akalulu sibeekwasa mwampadde akalulu era nfukamidde mutima gwange mwebale nnyo okunjagala eyabbye obuwanguzi bwange Salimu Sale ye yazze n'aleeta directive nawe akakiiko k'okulonda gwe baleese mashinale mu wiiki emu bamuyita Tumusiime Fiona ne deputy returning officer waffe muwala wa Tasho byakola mu kakiiko k'ebyokulonda gwe baleeta wano naye bamuyita Ahewa Lucy Fiona be babbye obuwanguzi bwange bino byonna obwedda be babijjuzaamu bino byonna ebyekifere kyabwe ttiimu bafere naye tubasabira mu ggwanga lino nga mutudde obuwanguzi bwaffe nammwe obulamu bwammwe bugenda kaluba obulamu bwammwe nammwe bulina okukaluba tulina okumekenga sure nti nammwe obulamu bwammwe bukaluba temugenda kuddayo mubbe eggwanga mwe musigale nga mulya ku musimbi gwe babawa okukola vulugu bye byange omusajja w'akakiiko k'ebyokulonda fraudster bonna bazze babatedde eno bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga lyonna bali ku poto ya lulimi lumu bonna okubba bakubba tolina gy'oddukira. Ayi Mukama ku kyatuuse ku Kadingo bw'aliddamu okwerijja ku Museveni nva mu Uganda omusajja nakkuba akalulu ne ku polling station eri Makaago n'agabana naawe obululu ekyo si kitono. Kadingo bamukubye akalulu n'adduka n'ewaka eyagamba abantu nti mukakuume mukabanje olwamala okulonda yaddawe na mukazi we gwegadanga bakukubye akalulu nga nawe mwennyini toyinza kuuma bokisi enkalu kati abantu bewagamba okuuma akalulu bakuume bokisi enkalu bagezezaako okuzikuumanga wa
omanyi okukuumaka ebofisi enkalu nga bwebwala anti buli lwe bawanise nga bwe bati Museveni 3 Museveni 100 Museveni 90 Museveni bululu 5 nga kadinga alinawo bululu 3 n'abawagizi ne bagana nno musajja waffe ddala tugamba okukakuuma tukuuma obululu 3 so President Museveni, congratulations bannayuganda bakuwadde akalulu akoze obulungi asiimwa. President yateeka sente mu ghetto, President yateeka sente mu PDM, President SACCOs ne groups z'abavubuka ziwaniridde era twongera okumusaba ne ba graduate abafunirenga y'akasente akeetandikirawo emirimu naffe abanoonya emirimu ku kyeyo atusakire emirimu tufune ku mirimu egiri professional ne passports batuwenga za bwereere ne air ticket batuwenga za bwereere kubanga bwe tugenda ebweru ne tukola tuba tuzza ku ggwanga Uganda. Bampita Calvin Kayanja ayagala okugenda ebweru togwa mu bafere ewange oteeka mu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo neetaaga abawala 105 abalenzi muli abalenzi 2 contract ziri 2 botakola mu supermarket nga kirina ogenda kulongoosa ku bisaawe bya nnyonyi na waya houses ekyokubiri ne Saudi Arabia kyetumbudde bakirina b'emizikiti malwaliro ga gavumenti na masomero salary kamwana e Dubai kamu 35 bakuliisa bakusuza bakujjanjaba nsabo nnoonyeeko omwana w'obwalo bw'obulenzi okuva ku myaka 21 mpaka emyaka 4 ku noti 7 oba noti 7 52 18 18 ogenda kuba onfuna butereevu.